ali wakumu amanye kalamu enkalu wanika omukono obanga omanyi penso omanyi penso mukakasa mugimanyi ebeera etya osooka n'ogifuna nga it is a small stick. If you want to use that small stick, what do? You sharpen it. If you don't sharpen it, mundamu yo mulimu ekalamu ewandiikira ddala netegenda kuwandiikira kintu neki songola ekalamu otandika okuwandiika. Nyina gwe njogera naye emmotoka ennungi gy'oyitako tokyusa bukyusa nsinga ogiraba. Kola jiteeke mu puroguramu yo. Nkwegayiridde Mukama ayagala kola ekigambo ekijja ate naawe muli okiwulira naye kyusa obulamu engeri gy'obulowoozaamu. Va ku bikadde yawukana n'abantu abo bagamba ffe twalemwa byagaana tebiyinza kukyuka. Kambabulire tebigenda kukyukira nsi yonna bigenda kukyukira gwe. Katonda akyusa gwe wooli obulamu bwo bwe bukyuka nenkulabirako nange nenkola obwange ne bukyuka nawe oli n'atulabirako niye n'akola obwe ne bukyuka okukkakananga ku kaalo kaffe tutandise okuzimbako ebizimbe eby'amaanyi. Wayitawo ebbanga ttono nga waliwo ekibuga kubanga buli omu alabira ku munne.